nga kati Crane Bank eddukanyizibwa banka enkulu ey'eggwanga oluvannyuma lwa banka ya Uganda okuvayo n'erangirira nga bwe yeddiza banka eno olw'okuba nti ebadde tekyakola bulungi mirimu gyayo n'olwekyo ebadde erina okutaasa embeera. Wabula banka ya Uganda evuddeyo n'esamba gye bigambibwa nti Crane Bank yagudde nga n'olwekyo y'ensonga lwaki kati eddukanyizibwa banka enkulu. George Wilson Sonko ng'ono mukugu mu by'amawulire mu banka ya Uganda agamba nti bo bakyusiza bukyusa bukulembeze bwa Crane Bank nga bwe bekennenya embeera ya banka eyo. Crane Bank teyagudde. Ekyakoleddwa kukyusa bukulembeze. Kakati obukulembeze ne buva mu mikono gy'aba management team ne board of directors ebaddemu. Bank of Uganda enkulu neyingirawo okutaakiriza sente z'Abannayuganda ezabadde zisobola okwonoonebwa. Crane Bank yalangirira nga bwe yali ekoze loosi ya buwumbi 3 omwaka gw'ensimbi 2015 era nga mu kyo banka enkulu yakola okunoonyereza kwayo nesanga nga Crane Bank yali tekyalina nsimbi zimala kuddukanya mirimu gyayo wabula nebawa ebbanga eggere ery'okwetereeza ekintu ekitasoboka. Kuva mu mwezi ogw'omwenda mu mwaka gwa 2015 management enkadde yalagibwa nti bank eri undercapitalized tekyalina capital agituukiriza oba agikkiriza kuraninganga bank y'ebyobusuubuzi ku ddaala kweri. Okay? Ekyo bwe kibeera bwe kityo ne tubawo obudde beetereeze. Crane Bank ye banka ey'okuna kwezi ezisinga obunene mu Uganda ng'erina amatabi 45 okwetooloola eggwanga lyonna naye abaaye ensibuko y'ebizibu bya Crane Bank biva ku ki? George Wilson Sonko atunnyonnyodde nti Crane Bank yawola ensimbi eziri eyo mu buwumbi 142 wabula teyasobola kuzizza okuva ku abo baali bazeewoze nga n'olwekyo eno y'emu ku nsonga enkulu ezaviiriddeko banka eno okugwa mu matigga. Ffe bannayuganda abeewolayo baba munnayuganda bwe weewola ssente n'otazisasula kitegeeza ki ku musajja ayina banka? Kitegeeza nti bw'otasasula kigenda kulya mu kapito we. Kyetuva tumuwa obudde buno okwetereeza kubanga tukimanyi nti takikoze mu bumenya bw'amateeka naye abadde awoze muntu bizinesi n'eremerera okukola ki? Okusasula. Banka 10 ze zaakayitibwa banka ya Uganda enkulu okuzzaayo obuvunaanyizibwa obw'okukola oluvannyuma lw'okulemererwa okutuukiriza ebisaanyizo ebiba byetaagisa banka okusigala ng'ekola. Ezimu ku banka ezayitibwa banka enkulu oluvannyuma lw'okulemerera okuddukanya emirimu zaagyo kwe kuli Greenland Bank, Nile Bank, National Bank of Commerce, TFA, Global Trust Bank n'endala nnyingi. Wabula Sonko agumiza bannayuganda bonna obuteeraliikirira nti kuba banka enkulu tesobola kukkiriza bannayuganda kufiirwa nsimbi zaabwe nga n'olwekyo bakasitoma ba Crane Bank tebasaanidde kutya kuba emirimu mu banka eyo gitambula kinnawadda. Kyekisobola okugamba bannayuganda banka yammwe ekyakola. Oyagala kugulawo akawunti osobola okugenda n'ogulawo akawunti. Oyagala kugenda kuterekayo ssente osobola okugenda n'oterekayo ssente. Era ne wetwogerera kati branch zonna 46 nzigule era abantu badde batradinga kinnawadda ne ba manager abalimu kati. So ekyakyuseemu management team eno ne board kugibwawo naye nga bw'otwaliza awamu banka ekyakola bulungi nnyo. Guno si gwe mulundi ogusoose banka enkulu eya Uganda okweddiza banka ebeera etakola bulungi nga Crane Bank efuuse banka ey'e10 okutwalibwa banka ya Uganda. Stephen Turyarugayo, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.